Okusokera danjira kwebaza omukulembeze waffe omuwondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wooli mukama wange mukama akuwangaze atako by'osinga okwagala weerekeza lingi nnyo kuba nti otuggula amaaso naye ng'ate ofiiriddwa bingi nnyo mu kawaayiro ke kamu so tukwebaza okuba nti obadde musajja mugumu oyibiriddewo ne banno bonna b'okulembera n'abo bakuyambako okukulembera nammwe mbebaza okuba nti mukoze omulimu ogwo mwenna abatindiza engendo abaddeyo mu kusaba n'okutendereza eri emyoyo gy'abagenzi n'abo abaabula n'abakyawambibwa namwe mbebaze nnyo bakomrade mwe bali nnyo okubeerayo mwe bali kukola mulimu ogwo mpozi kyengenda okuyisaawo olwaleero nga ntandika vidiyo eno ngenda tandika mbagambe kuba vidiyo tennaba nti mwenna bannayuganda beesuulire gwe nagamba ngo nga byobufuzi tebikwatako nkusaasidde munnange ensi bwe beetabanga okatebuuza ani amanyi byabufuzi oba tabimanyi byabufuzi n'alumanya ne saalumanya buli omu akigenderamu wetwogerera essaawa zino eggwanga Uganda terifunanga bwetwaze mu butuufu bwalyo kye tuyita obwetwaze yensi okukyusa obukulembeze emirembe nga tewali kuyiwa musaayi abadde mu yafeesi n'agikwasa omuntu omulala n'asobola okuba nga ayongerayo eggwanga kino twakirabye era njala okubaza Katonda ekigenda kikyuka ku semazinga Africa twakire mu ggwanga erya Liberia omukulembeze yabaddeko omukulu George Weah yali kafulumu kukyanga omupiira bwe bamubye akalulu n'enkoona n'enywa era n'akwata olukomo lw'essimu n'akubira yamubye akalulu n'amugamba owaaye oyigga ngotta webale kuyigga nze munnange nzikiriza nti onkubye akalulu era nzikiriza obukulembeze mbukuwe era bw'atyo nakkiriza nti bamukubye nga tewali wadde omuntu afudde wadde akwatiddwa wadde ateeddwa emabega w'emitayimbwa olw'okuba nti oli yabadde amaze okuwangula naffe kyetulwanira tetulina kyetwagala kisinga ku ekyo twetaaga mirembe na ddembe olwali bawamba abaana abatta gwewoolooza nti ali sefu nawe oli sefu toli sefu kubanga ensi bwetabanguka temanya ani mulungi temanya ani atali mulungi kubanga ffene twali awo mukale ekikolwa ky'okuwamba n'okutta tukivumirira kubanga teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne nkiddamu teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne wadde amateeka bagateekebwawo era ne kkooti ziriwo eziramula emisango egyo naye tekirina buvunaanyizibwa oba tekikola makulu ng'okubanga omuntu omu olina obuyinza okusobola okukwata omuntu n'omutulugunya n'omotta abasinga obungi temunnaloozaako ku kutulugunyizibwa kuno kansooke kunnyonnyola kye bayita okutulugunya kyekiruwa kye bayita okutulugunya ye muntu okukukwata n'akuwamba n'otategeeza na famire yo wa gye bakututte ekyo kimu ku by'okutulugunya ne bakuteeka mu kifo talina kubeera okumala essaawa ezisukka mu 24 nga togenze mu kkooti ekyo nekimenya amateeka era kuba kutulugunyizibwa okutulugunyizibwa okulala ye muntu okwagala okugyamu information oba amawulire agakwata ku ekyo ky'abaasubiriza nti kyekimutiisa kyekiruwa essaawa zino yose litamanyi kikigenda kuddako kyovola nti awamba abantu nga babuuza mulina akakwata kyo ku Kyagulanyi pulani kigimuzaako n'omubuuza gwakwata nze gwotasanze wadde kisonkole kya peeni oba gwotasanze wadde kisonkole ky'essasi onjagaza ki kati okulaga nti ayagala kujja mu mawulire ate nga ne mu mateeka matuufu bw'oba okasa omuntu omujjamu obujulizi tekikola omuntu bw'omusuubiza okuba n'omusango muguleko omusango mutwale mu kkooti bw'oba olina obujulizi kkooti kwennyini musale mugambe ti munnaye okusinziira ku bujulizi baleese omusango lwe waguzizza era tukututte mu kkomera tukusiba ebbanga eggere so si kutulugunya okutulugunya kwekulugukulala omusajja mukulu akwata n'akuteeka mu nju ye etali mu mateeka oba kkomera ne bakuteeka mu kizikiza ne bakujja ne batandika okukuba embooko nga bakwambudde bakuyiridde amazzi ne bakujjamu engoye ne batandika okukuba embooko enkalu lwe baba baagala ng'akukuba tomulaba bakusibye emikono bakusibye amagulu oba bakusibye obundowe ne bakukuba embooko omubiri gwonna ne gufuma bwe bala tebakimalidde n'emmere tebakuwa ne balyoka bakwata bakusiba ssennyenge ne bakutonyezaako ebidomola omanyi ekidomola kino ekidomola bakikumyeko omuliro nga kijja kitonya ttonde ku ttonde bakikutonyezaako omubiri gwonna biraba bikola nga biri mu safe houses zaabwe ne mu underground za flat zebazimbye ne bakucunya bwe kiba kipita pemalidde bakwata ettaffaali kye tuyita bulooka ne balikusiba ku busajja bwo mwenna mumanyi mu butonde bw'omusajja nti omusajja kasita omukwata ku buli maawa oba omuleesi oba omukutte wazibu teeberezanga omusajja omukulu bakubye embooko wenna omaze offuma bakwokyeza ebidomola bakutte bulooka gye mumanyi ezitoola mu kiro ezisukka mu 2 ne bakwata bulooka ne bagikisiba ku busajja bwo ng'eno bakusibye emikono n'amagulu n'olengejja okumala ennaku 2 ng'olyoko totegeera nga bakwata kukuba emiggo bwe teba kye bamalidde ne bakwata magalo n'ennyondo oba kizo oba ttindo omusajja n'akwata magalo n'akugenda mu n'akubikula akamwa n'akusikamu erinnyo ng'owulira kyokka nga mukimanyi nti amateeka gafuga okujja mu muntu erinnyo bamalako kuba mpisa ekusannyalaza ebibuno bino byonna noba nga tokyawula balikuulamu nga towulira
nyo musajja ajja ne magalo najja ne nyondo najikweteekamu nakusikamu erinnyongo owulira ku nsi ya Katonda. Kino babaagala bakukirizise obujulizi bwe baagala obwogere era osayininge ti kino nze nakyogedde kituufu nenga kimenya mateeka. Ebiseera bimu abantu bangi batendewalirwa bababowe n'ayogera ebitali bituufu nobireeta mu kkooti babikosanga obujulizi okukwatirako abantu abalala n'ekyo kikyamu. Abalala balemererwa bambi nga abantu balemererwa abalala n'abanga abaddemu n'ekirwadde kyatamanyi alinamu pressure nga tagimanyi alinamu sukaali nga tamanyi pressure lizimu bagenda okukola omusajja wa mukazi yeesisinga afudde. Bano tebalina nsonyi nga bakukwata bakusuula mu ssezibwa bakusuula mu mayanja babagenda baziika mu mabira naye nga gw'osuula mwana wa muntu gw'obonyabonya mwana wa muntu naye ng'ekimubonyabonya kiki kubanga gw'olina ekigendera kyotasobola kubuulira nsi nti wajja kuwamba nsi. Ate bino okusinga mubikoze mu Buganda mubikoze mu Busoga mubikoze mu Bunyoro mubikoze Ttolo mubikoze mu Banyankole mubikoze mu Northern Uganda nenga mwe kennyini abakikola mukimanyi nti muli bamenyi b'amateeka mu Buganda mulina kubeeramu ne weebuuza ki kye mwagala mmere ki gye mulya wotuukira okukwata omwana w'omuntu n'omussa mu kizikiza n'omukola ebikolo by'oyagala temukomye ku ebyo. Ekisinga okukwasa ennaku mulina abasajja bammwe ensolo ezaalaala dda siriimu ne mutandika okusiyaga abaana b'abandi ab'obulenzi ne mubasiiga siriimu. Temukomye ku ekyo ne mukwata abaana ab'obuwala ne mbekabako kirindi nga mubasiiga siriimu. Mmwe ekigendererwa kyammwe kiki? Ezo empisa si za buntu z'abawansolo. Nammwe muveeru mutugende nti mwafuuka amaka g'abawansolo nga tetumanyi tudiringa n'abantu. Tosobola kukwata mwana wa buwala n'omusiba ebbere n'oteekako olukoba oba n'oteekako omugwa nako n'oteekako omugwa n'omusibako bulooka n'ovaawo ng'omaze mubaze mukabasanya mubaze mwebakako ne muyenga kaamulali ne muyiwa mu mbogoze kubanga mwagala ayogere. Kiki ennyo kye mukola ku nsi kuno kye mwagala ebikolobero? Twali tulowooza nti ensi bw'etuuka mu kiseera kya 20 ebikolonga bino bigenda kuggwaayo. Kiki ennyo kye mukola ku nsi kuno basajja mmwe? Newankubadde mwagala obuyinza butuuka bukoma naye ate n'obasa ku makyanga bagenze mu kereziya yasooka mu maaso n'essapule gunsingidde ddala n'akuba mu kifuba n'akaaba n'okkaaba naye ng'ekiro yasuza tta omwana w'omuntu. Museveni olina abaana mukazi we yayita mulokole naye asinga obutemu. Olina abaana balina amakyaki naye tebasobola dde okuga nti muze kino kitukola kikyamu. Kati mmwe Katonda mutereza waaki? Nokera ku makino ogantu otadde state of the national address was the national prayers n'abasajja abakulu ne bajja mu magandulo okusabira Museveni kumanyi nti yali sassa abantu. Gwe singa bakikola omwana wo singa bakikola mukazi wo. Mutambudde mu Buganda wokka. Mulese abaana bali wakati w'omwaka ku myaka 6 mubagemye abalenzi tebakyalina maanyi ga kisajja tebasobola kuzaala. Mugemye abaana abawala n'abaana muziggadde tebakyasobola kufuna mbuto. Mumizisiza abaana empeke ez'obutwa. Mukikola mu Buganda kubanga mulina ekigendero ekyokusaanyawo eggwanga. Waliwo ebuuzi vidiyo etandise sigenda balwesa. Vidiyo etandise. Waliwo ebuuzizaako lwaki bukyanga Uganda yeefuga mu 1962 ennaku z'omwezi z'engendo okukubulya gye bujjako katono. Lwaki buli mukulembeze ajja mu Uganda efuga enkwezenge ekko likomekkereza alina kulumena kutulugunya Baganda. Lwaki? Tokyebuuzangako lwaki? Buli ajja yenna omukulembeze aba alina kutunya Baganda. Lwaki? Naye nga twabakola ki? Omuntu ayinza okubuuza Omuganda akola ki omukola ebikolo bino nga toyinza kumuwa ansa. Buganda teri mu Baganda bokka aboogera Oluganda. Uganda erimu Abanyolo, Uganda erimu Abatoolo, Uganda erimu Abasebbeyi, Buganda erimu Abasoga, Uganda erimu Abagisu, Uganda erimu aba Northerners, Uganda erimu buli muntu yenna. Olw'okuba nti bakulira mu Buganda ne basosietinga n'Abaganda, naturally bakyuka ne bafuuka bannakiganda ne bassekiganda. Era omusanga n'okwogera Olunyankole totagala ddwogera musi yafuuka Muganda. Kati mujja ne mukwata abantu abali mu Buganda ne batulugunya nga mulowooza nti Baganda. Ffenna abantu abasinga obungi si Baganda. Bannayuganda ne bawangalya Buganda kubanga babakulidde. Nammwe kennyini muli kyekintu kyekimu singa tebaali Baganda mwali bali temugenda kubeerawo. Naye njala kubuuza ttima kirya mulina okuteeka ku Baganda okutuuka owalayo nga mbatta n'okutta Bannayuganda. Kiki ennyo? Lwaki buli mukulembeze ajja acunya Buganda? Era lwaki buli mukulembeze ajja atta Bannayuganda?
Mwe mwagala kulaba ko eggwanga Uganda nga likyusa mu bukulembeze n'emirembe. Ekitusinza okutusibabega be baddugavu bannaffe atottukuzanya ebikolwa ebyaba magulu meeru bamusibira mu bannamagoya bye batukola mu myaka gy'abajjajja banne bajjajja baffe abaaliwo. Nga omuddugavu munno bw'ayogera ate omufuula kisiraani n'omufuula ekizibu n'oyagala omutta omutta ani agenda okuwa omusolo ani agenda okubeerawo. Lino eggwanga baali tukwasa na mirembe tulina ddiberamu na mirembe. Ebikolwa by'ekko bya nsolo si by'abantu. Ebikolwa by'ekko bya nsolo si by'abantu okukwata omuntu n'omugyamu enjala n'omugyamu erinnyo n'omusiba buloka ku buli maawa n'omusiba buloka ku mabobere ekyo ekikolwa kyaba wa nsolo si ky'abantu. Basajja mmwe mulekera ebikolwa by'obutemu. Teri muntu alina buyinza ku muntu munene wankubadde kooti zaateekebwawo. Era bannyabo ne bassebo njala bategeeza nti olw'okuba nti history asoma nti edda ennyo ng'ensi ekyuka abantu bettanga nnyo anayitu anayo nzitidde omwana ayingira kunoonya nkutte. Abazungu ne bateekawo enkola y'eddiini n'enkola y'amateeka bo okwetangira nga bannannyini abali mu buyinza. Naye nga luli eddiini enkola yali nti bw'onzita nangira kunoonya nkutte. Naye era tekiyambye okuteeka amateeka kubanga amateeka gakwata banafu abeeyita b'amaanyi ne bayitawo. Ebintu ebirina okukoma mbagirawo. Olwaliro nga bweri Black November tujjukira baganda baffe bonna abattibwa. Era njala tuusa omukisa guno okubaza Ssaabasajja Kabaka nti wakola omulimu gwo era obubaka buno wabusindika eri abasajja n'abakazi. Muwulirize obubaka buno nga bweri Black November. Wuliriza bulungi nnyo. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obubaka wa Ssaabasajja Kabaka bwe yawa ng'abuuza abantu abattibwa mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 olunaku lwaleero. Naye tafunanga kiddibwamu ate n'omusajja eyeeyita nti Katikkiro wa Buganda yatufuta obbalako emmengo tavangayo wadde okwongera ku bubaka bwa Mukama we yayogera. Wabula bw'olaba pulesa zimuyitiriddeko ng'asooka yeetoolamu nga bwe yakoze ewiiki eno ne wiiki ejja nga yeetooloddemu okoowala pulesa. Ngenda kuddamu nzannya obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno then mbutongole akavidiyo katandike. Kambuddemu. Ensonga za Uganda tezitunuliddwa gwe wekka, zitunuliddwa abantu bangi nnyo bali ku international level. Ngenda bazanyirero akatambi ka Muganda waffe kaddugala munnaffe naye bajjajja abaataalibwa mu busibe gwe bayita Ssuubi gwe muyita Mr. Vegas ngawo wakabwe eri Uganda. Kati bw'abanga omusajja omugwira atali munna Uganda naye nga bajjajja baatwala emyaka emikadde nnyo nga slavery naba ng'asobola okuniba ebifuzi bya Uganda n'agamba lwaki mukwata abantu gwe ng'oli eyo nga bumbire tosobola kwogera ku nsonga zino kitegeeza nti omalina mugaso. Ngenda basaba nga ntandika n'akatambi kano kaddamu okukasaba ogw'okugazanya ogwokubiri ng'olina essimu eya buyonjo toddamu kushiyalinga kintu kiyitibwa mbaga ya kyabazinga yawedde once for all. It's completely closed totally also.
neewala ensonga ezo nga mmanyi yensonga lwaki mbadde songera ku nsonga ezo mmanyi bingi bifa ku mbagge na biki bibaddewo n'olwekitiibwa kyempo bwakabaka bwa Busoga n'obwakabaka obulala ngenda basa batudde ku mulamwa gw'okubanja abantu kubanga kyenjogerako president kyayogerako kigenda tuuka ku famire y'enkya nga si bya bufuzi wabula bajja kulumba ku yettaka nga si nsonga ne bagenda kulumba ku kintu ekirala kati kansooke nziremu akabatambi ka Ssaabasajja Kabaka then tuleke tugende mu maaso. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Kati mwana muwala gwali osharinga ebintu by'embaga biki bibaddewo, that is total nonsense and diversion. Kino kiddamu Lumbuye nze ekyogedde embaga yawedde completely totally also that is a closed chapter. Temuddamu kusharinga twetaga abantu baffe. Ekyo nzo nkyogedde nti embaga yawedde Mukama yagitusiza bulungi. That is a complete seal yawedde. Let us focus okubanja abantu n'okujja nakyemalira mu Uganda. Tugenze kati wekatandikira. Waliwo embagambira nti omusajja ono bajjajja baatwalibwa mu biseera bajjajja baffe ebyokutwalibwa mu busibe naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'eggwanga yazogedde mu lufuutifuuti ate olujja Mike muludde mu music mugenda kulyoba kabwe kuba twagala kukwata no video mpola mpola. Ulira. If your brother is not breaking the law, why is your brother in jail? And if your brother broke the law, let us see the evidence. Let us see what the brother did or the sister did. You can't just be picking up people, law-abiding citizens, who are trying to let their voice be heard for a better Uganda. And I want you oppressors, you black oppressors need to understand something. So if you think shooting innocent people are going to stop these young people who want change, you better get ready to kill all of them, because death is evident and it is being demonstrated by our dear brother Bobby Wine. So Mr. President or Prime Minister, whatever they call these youths, the youths of today, they ain't afraid of your guns. They ain't afraid of your prisons and your torture chambers. It's time to let people exercise their God-given rights that you are enjoying. What make you more privileged to enjoy freedom and your brothers and sisters are being robbed of their freedom? What makes you more privileged? Is
is it that you were born with supernatural power? Can you fly? Can you go 200 days without food and water? Well, if you can't do none of these things, it simply means that you are no more than a human being than I am. So why is it that you must get all these privilege? How do you imprison freedom when you are privileged to be free? It's time, black people. It's time for us to let these people know that we are not taking any more oppression, oppressive hands over us. Oyo mwami abatamanyi ye Mr. Vegas erinya bwe yajja mu Uganda bamwalya suwi mukubi wa dance hall music musajja mu Jamaica agobera ebyofuzi bya Uganda n'okululugiza mu banda Uganda eyo speech oba okwogera kukoze ng'atunula bigenda maaso mu ggwanga kati gwe nale buyinza okugamba nti toli mbintu bino naye nga nayo kigenda kukwatako mulabe mwami azerole ku kusaba kwali n'agamba nti yali wa nale batulugunyiza abaana be ono mu Jamaica ali wabe li Jamaica gye bamuzaala kubanga bajjaje gye baba bamussa asobodde okwobaka n'akulaga nti Uganda temuli safe gwa wamba abantu weyita kyolina maanyi kyagasinga ku banno nino omuntu omukulu ng'ali mu diversion omuntu omukulu ebintu by'ekisiru posting ebintu by'ekisiru n'eggwanga lyaffe tulina oddibera mu ffenna kale oyabadde Mr. Vegas Mr. Subi musajja bw'emiziki wa ragamuffin ng'awa obuki awa information ngeeyo kati wana musobola okulabira bulungi lwaki Yoseri aina obuyinza ku basajja Abaganda then nzanye video za Nabbanja tulyoke tugende mu maaso ne video mala okulabisa Wasanya Kaloli wulira Abaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Yes, you will crash. Group ya Chagwani tero ninja kujimaraho. You just wait. Owulira ebigambo bya mwami Museveni kizibu okumatiza abafiirwa abantu baabwe nti ddala ekitta abantu kino teyakimanyaako byenkunyumiza tulowooza nti byaliwo muzeeyi Kinaana nga mwami Museveni akyali mu nsiko njogera ku Black November 20 nga 18 abakuumaddembe bwe bakakkana ku bannansi ne babakuba amasasi lwakuwagira oyo gwe baali balabamu essuubi nga yasobola okutwala eggwanga Uganda mu maaso n'okulaba nti bannansi beeyagalira mu nsi yaabwe nga mpaawo abakuba ku mukono. Ono yali mweteefuteefu okulwanyisa enguzi okufafaagana n'abo abenyigira mu kubulankanya ebintu by'abannansi okugeza ababba amabaati g'ekalamucca bonna baali bakukifuuwa nga bakizza munda. Yabaffe ani gwe njogerako? Tukyagenda mu maaso nabagambe ngenda bazannyira wano information mugenda kutya kubanga twetaaga okumanya ebintu bino bitandikira video tena tukyali mu kiggulalugi nabagambye tukyali mu kiggulalugi kya information gwatuddaawo tulakakkana bulungi tukyali mu kiggulalugi kya information tula bulungi nnyo kansoke ngendeko eno tukyali mu kiggulalugi kya information tukyagenda mu maaso. Katino tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nakyo mukadde kano. Wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yaba musibira mu bbwa baatuuza Abamiruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byadde
tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatalina munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga amannya si mawanvu nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu katuddeyo wali kubanga nabagambye tugenda kubawa information tugenda buli omu okola video eno bulungi nnyo ng'omaze otterera bulungi ono abadde munnaddiini sekiti Sheikh wonna woli sekiti nkulamusizaako oli musajja muisiraamu amanyi eddiini agiruddemu neebazanya ebigambo byoyogera singa emyaka gyange tegikyusse mu kugamba nti nsobola okukyusa eddiini wandibadde onsiraamu naye sikyasobola kukyusa ddiini gwe musajja omunnaddiini akyasigadde ku alala yogera ebigambo ensi neetegeera bye badde oyogera ulira ebigambo bya Sheikh Kiti then nsumulule video bino tebyetaaga kuba munnabyabufuzi byetaaga kuba muntu ki akoze ki agwanirwa okubuzibwawo era abuzaawo gw'obuzaawo obwo obuyinza ani yabukuwa muntu ki era ng'aba akoze eki agwanira obutaddamu kulabikako mu baana be nga mu bibonerezo byonna ekiyinza omumuweebwa kyabutaddamu kubuzibwawo butaddamu kulabikako nga yakoze eki wenna abuzaawo gw'obuzaawo mu nsi olina bbanga ki okukera ku makyanga mutoowo talabikako ng'eyamunona si mwetegefu wa kunnyonnyola nga yakola ki tukkirize nti asobola okusobya abonerezebwa mu mbonerezebwa ddala ey'obuntu nayo gy'okkiriza naawe abonereza gy'okkiriza nti ne bwe yandibadde wange yasobeza nawe abonerezebwa bw'ati kiri wathe kisaana ndoza kyekiseera abali ku sayidi ebuzaawo ababuzibwawo mbutuufu batuule bonga abantu bebuze nti bwe yandibadde kibalama muto wange oba mwana wa muganda wange mu mbeera efaanana nga bweri ku kibalama kikola kimbulamu bwange eno embeera tugyeyambaze gijje kuno akuvuganya ayagala ekifo kyo kibalama n'abaana baabwe ddala bate bakola kibagwanira obutaddamu kulaba ku kitaabu ne bamaama baabwe kuba bamu balina bamaama baabwe maama omubuzaako omwana we bawambanga abaana mu mbeera yakubawonga mu byabuwangwa ebyo omuzadde gwe bawambyeko omwana obulumi bwayita mutuusa okujulira omwana we singa yafa bufi n'aziika muziike nga yawongebwa mu byawongo nyokera ku makya abantu ne banona mutabanyi wa munnaawe ng'oluusi balina mu myaka gyegimu nga n'olumu gwe banonye nga muzzukulu wa muze Yusufu yamunonye omuzzukulu n'anona jjajjaawe n'amutwala ng'amukuba jjajja aba yakoze eki kale waliwo yakutumye batumye mukebe batumye roboti gwe batumye obwongo bugamba ki bane tubeeremu ak'obuntu ng'abantu nga tetunayingirira byabufuzi ffenna tuli bantu yisa bakere ku makyanga batutte mukyalawo omukyalawo nga tusige nga batutte bbaawo abazadde banna tuluwe tuli wanagibadiru nga batutte mutabanyiwo naye buli kiina entandikwa kiina okujjako omutonzi w'ebitonde byonna talina ntandikwa gwe twetaaga mu nsi yekka ffe ebitonde byonna bibye yajja obifukamiza mu maaso gaffe obitwanguyiza oyo Sheikh Kiti kati wano mukyala Nabbanja ne babbi banno abali mu gavumenti abalowooza nti musobola kuva mu gavumenti ne muvunaanibwa tubataddeko amaaso abiri naye buli kibaako entandikwa kibaako n'enkomerero wano wagamba bwoti. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those
that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Alright, kati kamale okubaza na nyino yimba no muluuliro katono nga bwe tunywa ku mazzi olyoke video etandike nsaba mu nsonyi mu akatono ako njagala tutandike video eno bulambala mbakasoke mbazanyira akayimba kamwe. Video ate twagala ebere ku mulamwa omutuufu kale mbalamusizaako butyo olunaku z'omwezi 19 omwezi ogwe 11 mwaka 2023 tusigaze nnako ntono nyumba katukukuba oluku mutwe mwena bakatuka mbalamusizaako musharinge video tugende mu maaso okuba nti obudde tulina butono kale nga bulijjo njala sooka ku luma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mulopere Ssaabasajja Kabaka manyi nti embeera gy'oyitamu si nnungi olw'okuba nti waviiriddwako omukubaza nabo era nga nkimanyi bulungi nnyo nti embeera si nnungi naye mukama bwate wabasazeewo ffenna tuli mu kunyula kuba n'abantu bangi abatugenzeeko era nsaba n'okuluma kutuku kubikira dde nga bakutegeezezza dda omu ku baweereza bwe rabadde omuweereza mu Buganda omukyala Joyce Mpanga naye bw'atyo katunamujjuludde mukama mw'ekyumula eky'emirembe n'ekitangale ky'olubira kimwakire atebenkire emirembe tufiiriddwa abantu bangi nnyo nno mu wiiki eno naye buli muntu abeerako olulimi lwalima ate n'abalala ne bakwaza okuvaawo ne bongerayo owala gy'abalina okutuuka naffe tukola ennimbi zaffe n'abalala ku bajja okujja ate bagende mu maaso. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera mu butongole nti abantu bewakasa obuvunaanyizibwa si mwe baggwawo obuvunaanyizibwa wabula ebintu bya Buganda babifudde ekizibu nsaba okuloopera omu kuba bandibadde abaana b'abanyoko alinga ayina obuyinza mu lubiri naye ng'ate olubiri alukozesaamu ebintu ebikyafu gwe bayita saava yono wano bulijjo ntera okwogera ku muvubuka gwe bayita saava nga temumanyi leero kandeeta ekifaananyi kye mu kiralo wano ono ye saava gwe ntera okwogerako bulijjo abantu abasinga obungi mubuuza naye saava yaani yono Robert Saava ono Robert Saava y'omu kubakola effujjo mu lubiri lw'Emmengo y'oyo Robert Saava leero mubaleetedde Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira omuvubuka ono mutabani w'abanyoko ono mukukola effujjo mu lubiri teriyamukwatira nsawo era ngenda kulaga bikibira byali mu kukola ebitateekeddwa kukola mu lubiri yono gwe bayita Robert Saava oyo naye yeefudde kizibu nnyo mu lubiri okuba nti bakolamu ebintu bitakwatagana. Wetwogerera olwaleero Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti ono momu ku batabani b'abanyoko gwe simanyi nti omutegeera bulungi nnyo ovuna obuddo ono byamu kubatandise okuba nti bakozesa amayiga okuba nga bakola demarcation okuba nti batunda ebibanja mu lubiri ngera wetwogera balina project gye batadde mu lubiri nga tonda gifunako makulu gaayo nga bagenda kukolawo ekyuma ekikola sabbuuni era ze zino zimu ku nzimbe ze bataddewo essaawa zino oyinza okuba tonnayitayo tunasindikayo bantu bo
ze zizimu ku nzimbe ziyataddeyo eno wansi ku LUJJI oba ku wansi ku wankaki o kitundu kiri eky'ekibuye ku wankaki LUJJI lw'ekibuye okusabagabo oba omwoyo ngo bayita sabagabo kyekyo project gye bataddewo yeyo nyini yenyine nsaba okukulopera n'okutegeeza nti bigenda maaso mu lubiri gy'otali eyo project oyo mutabani wa mwannyoko oba wabanyoko gye bali mu kukola ng'erina influence under mayiga ne banne nga bagezaako okuba nga badde marketing olubiriro mpola mpola nga tomanye abagenda kukolerawo sabbuuni okusinziira ku information gye nafunye abatamanyiwo obulungi ndoza mutegeddewo bulungi bwe bintu bino bikola bimenya amateeka obikolera mu lubiri awo no tuvuddewo maze okuwabira ensonga ezo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwabira n'okutegeeza nti omusajja gwagoba okuba nti akuweereza olw'okuba nti yali asomola ebyama n'abibulya Museveni n'abantu abalaba abaagala okutuusaako obulabe gwe bayita Ssempijja ono ntegeezeddwako nti Ssempijja ono wadde wamugoba aleme kusemberera ku ttiimu ekukuuma ye Captain Ssempijja era akyalemeddeko bamayiga bakyamukozesa ng'ali mu Bulange Mmengo omwami yono gwe nabategeezaako olumu nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali azze okuggala emipiira gy'ebika by'Abaganda omukulu ono yasigaza omulangira omuto n'akuba ebifaananyi nga tatamaze kutegeeza kitaawe n'abisindika mu kagurupu baka abatujju yabisindika oyo Ssempijja yagobebwa ku ttiimu ekuma kya Ssaabasajja Kabaka naye mayiga akyamulemezaawo mu Bulange Mmengo akyakola emirimu gye egy'okuketta n'okukola ebintu ebirala era yono wano kale wona womusanga kimanye nti ono takyali muweereza wa Kabaka era naye mbega abegira Museveni oyo naye bw'atyo maze omuwaabira kati ndowooza njagala tugende ku nsonga endala kubanga obudde tulina butono Ssaabasajja Kabaka era nsaba okuwaabira nkutegeeze nti ekitongole ekiri Mmengo eky'Obwakabaka ekigaa nti kikuuma n'okutereeza ettaka ekya Buganda Land Board ngenaku z'omwezi 13 omwezi gwe-11 ye bbalaza enewedde Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwaabira n'okuloopera okutegeeza nti abasajja bo abali mu Bwakabaka bwa Buganda naddala bano batuula Mmengo beekobanye wamu n'omusajja Omunyarwanda omusirikale ne bagula embuga oba ne batunda embuga ya Bemba Musota era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti embuga ya Bemba Musota nayo yatundiddwa era nesaanyizibwawo abasajja bano basoka omwami ono abadde akuuma eyitambwa akuuma embuga eno kamukulage oyinza okuba temumanyi naye mubalageko bulungi nnyo manyinze byange mbyogera nga na information nga ne bwino iwono wano mwami bamita Sebaggala Semata ono yabadde akolaga n'abasajja Abanyarwanda naye bwe omulaba teweebuuza wajasibuka yono kennyini Sebaggala Semata eyakozeseddwa okuba nti atunda embuga ya Bemba Musota era nga yatundiddwa n'etwalibwa bulungi nnyo mu kkowe erimu oyo mwami bamuyita Sebaggala Semata naye bw'otunuulira embeera ze munnange era omulanga wa Kabano embuga eno eyatundiddwa esangibwa Busiro Kitala Bukandekande esangibwa Busiro Kitala Bukandekande ku luguudo lw'Entebbe yatundiddwa era nesaanyizibwa bimu ku bifo eby'ennono dooni zange zagezezza nnyo okukwata ebifaananyi naye ng'olwokuba nti abaguzi baade b'amagye nga kijja kuba kizibu nnyo okufuna footage omutuufu okulaba ensonga zino naye ndowooza bamanyi ekifo ekyo muyinza okwetegereza bulungi ono footage yabadde wambiri gy'omufuna era muyinza obutamutegeera bulungi nnyo naye nga njagadde okuloopera Ssaabasajja omulumakutu nti embuga ya Bemba Musota nayo yatundiddwa ng'ezimu ku mbuga ezibadde enkadde mu Buganda ng'abantu bagenda okukolerayo emikolo naye yatundiddwa bulungi nnyo footage ono nno yabadde muzibu okukwata ekikomera kye baasibyewo ku ttaka eryo yabadde muzibu nnyo okukwata footage ono yabadde muzibu nnyo okukwata eyo mwendazo kereziya mugimanyi bulungi ezimbibwawo etannagwa mugimanyi bulungi nnyo abasinga omugimanyi kereziya eri awo ku mbuga ya Bemba Musota mugimanyi bulungi kereziya gye mulabye eyo ndowooza abasinga omugimuzi otutegeerawo kubanga bwe makyamaze otwalibwa bamagye ne bazinga kereziya mugimanyi bulungi nnyo etannagwa abeera mu kitundu ekyo tekyali kyangu nnyo funa footage ono olw'okusinziira nti amagye aga SFC gabaddewo mangi nnyo nga kizibu nnyo okukwata ekifaananyi nekibeera kiriya nga bwewandi kyagadde buza mutegedde bulungi nnyo naye ng'era byonna byonna ntegeezeddwako nti okutunda kuno kubadde kugendanga mu maaso nga batundako mpola mpola naye Ssaabasajja Kabaka nsobola okukuloopera nti mu Buganda Land Board muno mulimu omukyala eyefudde naggwano nga ne ku bbalaza ya wiiki eno nnyingi tugenda okukuba bigange naku z'omwezi 13
omukyalo yagira motoka ya Buganda Land Board ng'alina n'amagye neyebuzabuza ng'afukaana aba nti bazze kubuuza kibiki ebigenda ku ttaka kuno kumbe yali azze konfaminga obuguzi n'obutunzi bw'ekifo ekyo nga ye yajja era mtegezeddwako nti baakutta obukadde buli wakati w'ebiri okudda waggulu okutunda ekifo kino era nga nabana nono mukyala ngakola mu Buganda Land Board be bamu ku baakoze okutunda kuno era Ssaabasajja Kabaka nkutegeeza nti ekitongole kino singa kibadde kisoboka wandibadde osooka n'okiggala okutaasa Obuganda kibenga omuntu yenna gye mujja okatunda ogula ettaka mbu yaguze lya Buganda oba atuze lya Buganda kitinga kikikola makulu Ssaabasajja Kabaka ekitongole kino kyonoonye erinnya lyo abazaana bo ne basajja bo okwetola Buganda munne bakukiikidde ensingo lw'ekitongole kino kubanga tekirina Buganda gwe kiyamba okujjako atoguza ettaka lino Abanyarwanda n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukusaba ekitongole kino kiggale kireme kwonoona linnya lyo n'okussaako ettoomi n'okuba nti batunda buli kitundibwa nga bakitunda mu mannya go nga bagamba nti gw'otunze oba osiimye abantu bangi bagobeddwa ku ttaka lwa Buganda Land Board obufere buli emmenga ku Buganda Land Board kati n'embuga zisinga obungi zonna zitundiddwa ng'ebyapa bino bikyusibwa ne bijja mu private title land neva mu ttaka lya Buganda ng'ate bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka nkusaba ku lwa Buganda n'Abaganda baliddawo waffe tukola omulimu gwaffe Buganda Land Board ne tufuukira kyambika kubanga neefuuse ekizibu bonna abakozi abali bonna babbi awo nawo nvuddewo ngenza ku nsonga endala butyo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutokutegeeza nti omupembe wasanya kalo kyalo Salonga Mulengejja alaje atudde Mmengo ne bayaye badde bakosa mbitongole byenjawulo Ssaabasajja Kabaka nsaba kuwaabira n'okulopera nkutegeeze nti omuze ogw'okusoloza ensimbi mu bazaana bo gukyagenda mu maaso kwetoola ebitundu byonna ebya Buganda nga bayita mu nkola ey'oluwalo oba ey'okutunda certificate kino kigenda mu maaso nga Mayiga yateeka abantu be mu buli kitundu kyonna gyagenda nga batunda certificate zino ez'oluwalo naye nga nkizudde nti n'abantu abamu abawa ensimbi zaabwe tebajjanga kutuusa oba tebajjanga kutuusa luwalo gy'oli newankubadde tebiseera bisinga obeera bize nnyo tosobola kulaba abantu bano neffe tulina gye tubeera mu kamooli nga tulinze buli muntu yenna yasonda eyawaayo ssente z'oluwalo oba yagula certificate ensimbi zino abenga ajja okuwaaba oluwalo lwe mu Buganda naddala Mmengo ne Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuwaabira nti abantu bangi bagiddwako ensimbi mu lukujjukujju olw'okugula certificate n'okuwaayo ku lwa Buganda ng'ensimbi zino tezituuka mu kittavu kyo nga n'abantu kennyini babasuubiza okuwaba oluwalo lwabwe nga terutuuka gye luli mu kkoero lyeru mungi njagala kukuloopera Ssaabasajja Kabaka nti abazaana bo ne basajja bo ab'oku luguudo Kalimagezi okwetoola East Africa nega lusangibwa mu Kampala mu Buganda wakati olwa Nassaloodi nsaba okukuwabira Ssaabasajja Kabaka nti abazaana bo ne basajja bo ab'oku Nassaloodi baatoola obuuma buyitirivu nnyo nga bayita mu kuluwalo okugula certificate ez'Enkumi 5 ez'omutwalo ez'emitwalo 2 ez'emitwalo 5 ez'emitwalo 10 naye bukyanga lubanga lwa mmindi oluwalo lwabwe terwogerwa nga kuwadde okuwabirwa gy'oli wadde okuba nti bayitibwa mu mbuga enkulu Mmengo okulopa oluwalo lwabwe n'okwebaza emirimu gy'obakoledde ng'ensimbi zino zonna zaakavulwa abasajja n'abakazi Mayiga bakozesa okuba nti basoloza ensimbi zino abasajja bano n'abakazi bali mu kwemulugunya okusinziira ku bukumpanya obuli Mmengo nga bagamba bandiyagadde nnyo okuyamba Buganda naye bw'olaba nga n'oluwalo terusobola kutuuka olwo bana baga nti bakwata ensimbi enkalu olw'okubaako kye bakola kinaatuuka kati nno wano wenjagala okutegereza ssentebe akuŋŋaanya oluwalo luno ku luguudo lwa Kalimagezi lwe bayita Nassaloodi mukulu ssebo nkusaba n'obuwombeefu mukulu Kasiita omusajja omunyankole wa Kabaka nga gwe kyamaani w'abasajja abakalimagezi bonna abakuba n'okuwandika ebitabo ku luguudo lwa Kalimagezi lwa Nassaloodi nga ne nabo gisimufungize ensimbi z'abantu bano obanga tewazikwavula ne mukama Charles Peter Mayiga nga ne nabo gisimufungize nkusaba abantu bano obategeeza ensimbi zaabwe zonna ze baasolooza oba ze wabasoloozamu zaddaluddawa kubanga abantu bangi beemulugunya nti Obuganda butandise okufukamu abantu abayayi nga bajja tebalambulula nsonga so nga ate Baganda n'abasajja ba Kabaka bonna abatali Baganda n'Abaganda betegefu nnyo okuyamba Buganda naye beemulugunya ensimbi ezabasolozebwamu eziri mu bukadde n'obukadde bw'ensimbi nga n'oluwalo lwabwe terutuukanga olw'ensonga nti ekiri Mmengo kitokuta si kisaanikire n'abambega b'Amayiga bonna bakozesa ku ground okusoloza ensimbi nazo tezituuka kale Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira n'okutegeeza nti
abasajja n'abasajja abazaana n'abasajja bonna ab'oku luguudo lw'abakalimagezi olwa Nasalodi batuuse okwemulugunya kwabwe nga bagamba nti ssebo emirimu gye bakola eri Obuganda tegituuka okusinziira ku kunoonyereza kwabwe naye kwe nataddemu ebigere n'ennoonyereza nga oluwalo lwabwe teruwaabibwangako ate ensimbi si ntono ng'ensimbi zino Chairman kennyini asaana okukwata bamuteekemu emiggo emiyitirivu naye annyonnyole lwaki ensimbi z'abantu tezituukanga oba tebajjanga kuwaaba luwaabo tebajjanga kuwaaba kuwebwayo kwabe kuno bwe banga ensimbi zino mwazituusaayo abantu bano bajje beeyame oba bawaabe oluwalo lwabwe lwawa kiba si kyekyo tujja kwongera okubinyiika mu nsuwa tandika okunoonyereza na buli kitundu ki ekyaleeta oluwalo lwalyo ng'ate buli muntu awa ensimbi mu Buganda zo newankubadde nti ziweebwayo abantu bano bajja ne bawaaba oluwalo lwabwe naye mmwe temunnafuna luwalo lwammwe olw'ensonga nti abamafiya bali emmengo ensimbi zino bazitta ku bitavu byabwe ne bali ensimbi ne bagejja embuto kale Ssentebe Kasiita omunyankole wa Kabaka nga gwe okulembera abantu bano nga Mayiga akozesanga omukungu we ku luguudo olwo lw'abagenzi olwa Nasalodi nga nena bugisi bufungize nkuwadde sabbiiti bbiri either ng'otegeezezza abantu bano oluwalo lwabwe lwalaga luddawa oba ng'obaddiza ensimbi zaabwe bo bajja kwekolamu omulimu basobole okutuusa oluwalo lwabwe eri abantu abatuufu balina okuba nga bafuna oluwalo luno kubanga tukooye bufere obuli mu kulya ensimbi z'abasajja n'abakazi Abaganda ng'ate tezituuse wa Ssaabasajja Kabaka butyo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwabira n'okutegeeza nti abazaana bo n'abasajja bo bangi mu bitundu ebya Buganda bali mu kugoba ku ttaka essaawa zino era nga nabo bali mu kuttibwa naye nga teri wadde muntu asobola kwogera kebe radio gy'oyita nti yiyo eri mu Bulange Mmengo mu bitundu by'ekibuga kino kitokota Ssekisandikire bwe tugenda mu bitundu by'Eruweero ate ekiriyo kikaabya ennaku bwe tugenda mu bitundu by'Engoma ate munnange ekiriyo kizibu nnyo obubazzi ennyondo obutuwa n'okusiba obundoya n'okujja abantu ku mataka kikyagenda mu maaso nga n'ente ziteebwa kyere ne zitandika okulya emmere y'abasajja n'abakazi okubalumya enjala ng'abasajja Abanyarwanda beefudde ekizibu okuba nti boonoona buli kimu kyonna ekintu ekiyitibwa eky'Obuganda ate ki ekiri eggomba n'ow'emmindi asena Omunyarwanda bwe yatuuka eggomba n'asitamanga kaamuje eri ku malaalo n'agamba nti wano ntuuse kamale okujooga Abaganda kamale okujooga Abaganda ate mmala obbajooga mbatuleko bwe mmala obbatuulako ate mbakumira omukka guli banaanoonya we badda kale Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira nti newankubadde oyinza okuba ng'oli mugonvugonvu ng'ebintu bino tubeera tebajja byogera ku radio ne TV ne Ssaabasajja Kabaka embeera esusse ogw'omulamuzi abaana ba Buganda nga babonabadde mu Buganda so nno zeze ensonga zenjagadde okuwabira olwa Ssaabasajja Kabaka obeere ng'otegeera bulungi nnyo buli nsonga yonna egenda mu maaso mu Buganda gano amawulire gannaku era mu nkowere erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okutegeeza bwepo n'Abaganda mwenna gye muli tuli mu biro eby'okunyingirizibwa mu biro eby'okutulugunyizibwa mwenna abakkiriza mu ddiini ez'enjawulo tukimanyiko bulungi nnyo nti ebiro ebyayita mu nsi ez'enjawulo abantu okufuna eddembe lye baayita mu kunyirizibwa kungi nnyo naye nsobeddwa nange olumu bwe nzijja okwogera ebigambo bino nga ntegeeza abantu abeesulidde ogwa naggamba n'okwefuula empulukutu z'emisoto zigenda na migga muka ngezezzaako okwogera ebigambo bingi nnyo ku social media kuno njagala okubaza Mukama Katonda mponyezzaako bemponyezzaako naye omuntu yenna yeefuula nti tawulira oba bye tumugamba tabiwulira munnange bw'ofanga totunenyanga nzize mbagamba information ku TV ku radio kabeere munnabyabufuzi gy'atasobola kugamba gwe ne weefuula nti gwe asinga otegeera munnaye bw'otuukako obuzibu nze sivunaanyizibwa gw'oba ovunaanyizibwa ntegeezezza abasajja n'abakazi bannayuganda bannakabala be tuyita ba indigenous Ugandans mu lumuli olutoppetoppe nti enteekateeka namutaayikeyo bakendeeza mu ngeri yonna esobola okugenda mu maaso naye nga temuwulira kale baganda baffe abali mu magye aga UPDF ng'omanyi nti toli omu ku abo abajjira kuluuma nga bava mu nsi ey'omulirwano y'e Rwanda njagala kukulabula munnange bino ebigambo byange byalumbuye ensi embyogera naye ng'amawulire genkuwa ngajjira ddala gy'otasobola kutuuka ekisudde TV za Ugandan radio kuba tebasobola bawa information gye tubawa naye mugaanye okuwulira kyankubye ennaku n'enkyukwe ewiiki eno gye tufundikira ng'ennyonyi bugule ejjudde abasirikale bannakabala ba Uganda abasukka mu 500
batudde beemulisa bagenda mu ggwanga erya Somalia nga bagenze badeployingayo. Naye nga ku bagenzi muyinza okuwulira nti bonna tebakomyewo tabalusudde mwakaba. Naye nga nzija mbagamba nti Museveni akuŋŋaanya bannansi bonna abali mu magye babatte mu nkola ey'ekigendererwa basobole okusigazaawo abantu baabwe babafijike mu magye gano babe nga basobola okwetwala eggwanga. Kiba nnyo okutegeera. Newankubadde embeera tewoomya ddigobe ti ensimbi zibeeta kuzanzijo naye owulirangako bye tugamba newankubadde sinze nakutendeka amagye naye muwulize bye tubagamba. Ekizibu ekiriwo mulowooza nti social media abantu aboogera tetulina byakukola tulina ebyokukola. Gwe okuba nti baba naazo obwongo temusobola kuwulira. Kati kankutegeeza ennyonyi yagenze gye nalabyeko video sigenda gita. Ne bwe manyi bulungi nnyo mwatuuse Mogadishu era mwenna nga muli ba indigenous Uganda temuli muwaka bano n'ogu mbalayirira ng'omwaka ogujja tegunnatuuka mu gwa 7 muyinza okuwulirayo ambush nga bassa abantu basukka mu 14 kuba enjogeddeko muyinza obutaddako wadde n'omu. Kati kandopere Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bw'oba olina muganda wo obuwala w'omulenzi ng'ennaku zino zitukubye mabega emyezi ng'ebiri 3 yakugamba munnange batututte Congo kulwana ADF. Munoonyeeko oba mukubireko olufumo olw'expressive omubuuze wajali. Ssaabasajja Kabaka n'eggwanga lyonna nsaba okubaloopera n'okubabikira nti kitalo nnyo ddala gano temugenda gasanga ku leediyo ku TV wadde omuntu nti agenda gabagamba. Wenjagalira muntagingira omusajja gwe bayita Kahanga Muhanga akulira mission gye bayita soja. Ono ne mukoddomi we Yeseri bahabulota basira mutano wa Kaleche zisire tabizide sanga bisibe nanyine kabuyonje etambula bwe bali mu kutulugumbula bana Uganda nga batugumbula emisota. Ennaku 2 babega n'olunaku lwaleero ennyonyi ziri mu kusomba emirambo emiyitirivu nga zijijja mu Congo zijingiza barracks eri mbitundu bye Fort Potro kye bayita mu hot military barracks nga jijjira mu nnyonyi ennwanyi nga bagijje Congo bajingiza Uganda. Tebannakyogerako wansi wonna mu Uganda. Okusinziira ku nswera zange n'empuuna malungu omukulu ono Yeseri ne mukoddomi we Kahanga Muhanga basetinze friendly fire oba gye tuyita ambush nkiddamu kye bayita friendly fire lulimi lutoppe nga kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu babasetinze ne beegwako mu nkola gye bayita ambush oba unknown detected ambush nga yabadde well planned and organized ne beesussa amanda era abasirikale ba UPDF abasukka mu 18 z'embuyaga ezikunta mu ggwanga lya Congo mu nnaku 2 ezivuddeko emabega n'olwaliro bakyasomba emirambo nga giyingizibwa mu barracks ye mu hot military barracks e Fort Potro. Kino togenda kisanga kubukedde ku NTV ku BBS simanyi ku CBS kiri wano wokka ku LBS TV. Kamba nnyonnyole ekigambo kino. Friendly fire kwe kuwanyisiganya amasasi ab'oludda olumu nga beeguddeko mu ngeri etategerekese nga kizibu nnyo bagamba nti yemiriza nga tebanneetegera okujja nga amaze kwemalawo. Ambush kwe kugwa mu mutego gw'otamanyi ne gukuyisa bubi nga tolina w'osobola kwerwanirako. Kati Kahanga Muhanga ne mukama we Yeseri twabakuba ekyokutta abazungu ne tubakuba ekyokusaddaaka abaana ku booda ya Uganda ne Congo nga banoonya engeri gye bagenda okuattractingamu okufuna okwagalibwa abazungu okuddamu bawa ensimbi. Babadde balina okuteekawo ekintu kyonna ekiraga omuzungu nti ADF yasitudde butekko ngeri erimu okutta bannayuganda. Olw'ensonga nti ne ddiiru ey'okujja abasajja abagwiro bajje Rwanda bayingiza mu ggwanga lya Rwanda nayo yayiise. Newankubadde bagezaako nnyo olabiro gizza mu nkola. Museveni ne Kahanga Muhanga kambalabise mweyagadde otteekawo ekintu kino mulowoozesa abazungu nti ekituufu ADF gyeri. I'm here to inform the international community. Don't be fooled by the dictator Yoweri Museveni, the so-called President of the Republic of Uganda.
He is a good liar and he's a good pretender. Whatever happened this week in the Republic of Congo, it was well said by his brother-in-law Kahanga Muhanga and himself Museveni. To show you that there is an ongoing war in Congo, which is wrong. No, this was a well-set planned ambush, planned by Museveni to kill and assassinate the indigenous UPDF serving officers. Hope I'm loud and clear. Museveni as a person, he doesn't like Ugandans because he is a foreigner from the neighboring country of Rwanda. And history states that he is a refugee, like any other Rwandese who settled in Uganda. But that gentleman, he had said and staged himself that he's a Ugandan, but he is not. As we speak right now, 60% of all new recruited SFC and UPDF officers, they are not Ugandan. Those are Rwandese origin. Although they were brought in Uganda at the teenage age, they were educated and they were taught about all the local languages, which you can find someone speaking Chiganda, Chinyankore, Runyoro Rutoro, and you think that they are amongst us, but these are the Rwandese who are right now serving in UPDF. So now Museveni is trying to eliminate all the indigenous serving officers, and then after he replaces them with the foreign forces, including the Rwandese, people from Burundi, Somalia, Eritreans, and that is exactly taking place right now. So whatever ambush is taking place in Congo, it is well planned by Museveni. Whatever ambush is taking place in Somalia, the same thing is happening. It's also Museveni. And as we speak right now, there is ongoing battle between the South Sudan government and the unknown rebels who are funded by Museveni and controlled by Museveni. This man is becoming a dangerous person in Eastern Central Africa, whereby he creates a wall, and then after he becomes the solver of that problem. In the disguise, but he's looking for peace, or is trying to make peace in East Africa or in Central Africa. That is wrong. He's trying to create his own Tutsi dynasty, which Tutsi dynasty will be controlled by the Tutsi people from Rwanda, but originally these Tutsi people are not known anywhere in Eastern Central Africa. These are migrants who move in each and every country in East Africa because they are trying to create their own dynasty on the taxpayers' money, and their tax base is Uganda. Because as we speak right now, the 50% of the budget of Uganda, the money is secretly smuggled into Rwanda to build Rwanda as a country. And previously, they lied to the Parliament of Uganda, and the Parliament ordered the government to be awarded with billions of money to construct infrastructures in DRC Congo, which mission failed, but no one came out to explain where that money was used in DRC Congo. No one, even the member of Parliament, no one can come out and explain what use was that money up to now. So this man uses the taxpayers' money to create his own dynasty in Burundi, in Rwanda, in Uganda, in South Sudan, and Central African Republic, including Congo. So this man, he creates war amongst the neighboring countries to create conflicts. So at the same time, he becomes the negotiator, and the same time sometimes he is the supplier of all weapons of mass destruction. Because you trust him, but you are trusting the wrong person. He had done more harms than anybody who has ruled Uganda since 1962. So I'm here to inform the international community that whatever is happening in DRC Congo is well known, planned, masterminded by Museveni and his family. That's why the man who commands the forces in Congo, his brother-in-law, known as Kahanga Muhanga. Kahanga Muhanga is a brother-in-law to Museveni. Is the leader of Operation Suja, which operates in Uganda and Congo, the same times in Somalia, the same times in Central African Republic, sometimes in Sudan.
So the ambush which took place this week, whereby almost 200 Ugandan military personnel, they have been assassinated, and secretly all their bodies have been smuggled back to Uganda unknowingly, and all these bodies have been dumped in the barracks known as Mohot Barracks in Fort Portal. But you can't find any kind of news on Ugandan mainstream, including TV radio stations, and even politicians. They can't even come out to address such issues. But this is an hidden message and hidden information which is taking place right now in Uganda. So, buli muna Uganda yonna gy'oli tugezaako nnyo okusindika obubaka buno n'abantu abatamanyi Luganda luno nga kijja batwalira buzibu nnyo okukyusa ennimi. Tubayambako nnyo okuba nga tubabuulira mu lulimi olusoboka basobole okuba nga bitegeera, kubanga emisebera alowooza tusobola kukola ki kutegeeza abantu bano. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo, buli kimu kya pulaani nga tukimanyi bulungi nnyo. Kati tugenze ku nsonga endala. Mu nkola y'emu ey'okweddiza ebintu byonna na buli kimu kiteeka mu mukono gwe, system oli gye nabagamba gye baleeta ey'okubanga bafumbiriziganya abaana baabwe mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga ekyagenda mu maaso, naye yo tegenda kukola. Ku kigenze mu maaso, ku mbaga mwena gye mbadde mutunuulidde, buli omu njagala agirabe kyamulinga essalambu eryense, kamugireko eyawedde yayise, tofokasinge ku nsonga z'eggwanga. Kyonna ekinajja mu maaso mujja kitegeera. Abatamanyi abakyala munaasonyiwa, ngenda kukozesa ekigambo kino nkinnyonnyole mu lulimi lwaffe olw'ebyobufuzi, mu kinnyonnyole n'olunaku n'olulimi olw'ebifaananyi nga kyandibanga ebitundu 5 kituufu, ebitundu 5 nakwetegereza nga gw'omuntu. Wenna munda Uganda nkimanyi mwagala nnyo ebintu by'amangu naye mwegendereze nnyo. Naddala abasajja Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abatola balinamu ensimbi. Munnaye nga tonnakkiriza genda kuwasa mwana muwala gwe wasiza. Okunoonyereza obuvuno obudde kikulu nnyo. Kubanga abantu bano demona omulagalaavu ng'etonnyanga omubisi gw'enjuki. Babasomesa balina ekigendererwa kyabwe mu mwoyo ne mutima. Nkiddamu. Abasajja Abasoga, Abaganda, Abanyoro, Abatola balinamu ensimbi. Mbagambye, mission y'abantu bano neekusifu nnyo. Mu kusookera ddala baleeta abaana baabwe ne babasomesa ennimi zammwe zennyini. Njagala muddemu nabaga saagala kuyingira mu bintu ebyo naye binsika. Ng'oyagala okumanya obulungi bw'ekintu kino, njagala oddeyo owulirize okwogera. Njagala oddeyo owulirize obubaka bw'okwogera obwabadde mu mbaga eyo. Bino nkuwa katono kuba naganyo njagala osooka otegera ebintu bino katono nnyo. Njagala oddeyo owulirize obubaka bw'omukyalo bwe yawadde. Omusoga omutuufu olusoga lubeera lusoga piwa, naye olusoga lw'omukyalo ono lwabadde lusoga Luganda. Omanyimu ebintu mulaba kende, mulaba biteeteeyi, ne mulaba bikino, nabasomesa ekyo ekibata facial expression, body language. Kati bw'okwata body language n'okwata facial expression n'okwata obubaka obwasomeddwa abantu sekinoomu n'obukwata n'obugatta, ojja funa ekyokuddibwamu nga tosaanye muntu okuvuma nti ate wayogedde kino ekyo. Genda okwata obubaka bw'omukyalo oyo eyayogedde, otunulire bwe yayogedde olusoga, ofune accent ofu bulungi nnyo. Ebira byonna bireka bigende, genda owulirize enjogera y'olusoga engeri gye yadde alwogeramu. Lwadde lusoga Luganda, si lusoga luli. Nabagamba ebintu bino byetegereze. Najja ne bagamba emyaka egi, ne bagamba nti nedda noono akiikirira East Africa omukyala Rebecca Alitola Kadaga si mukyala musoga. Nabagamba ensibuko ne mbabulira n'ekitaawe na buli kimu ne bagamba temwewuunya lwaki akola ebintu ebyo byonna. Naye omu ku bantu abalabirwako nti bagenda mumutta ne waali. Kati njala nsooke mbategeeze, nze sigenda kwogera ku bintu byammwe. Nabagambe nabasomesa ekintu kimu, bw'otunuuliranga video n'otunula ekifaananyi, tunuulira omubiri gw'omuntu gwogera ki. Omubiri gw'omuntu gwogera wadde soogedde kamu, wabula omubiri gw'omuntu gwo kibayita body language, olulimi lw'omubiri. Olulimi lw'omubiri bw'otegerezanga nnyo awo waliwo ekiwunyo okusinziira ku mubiri ogwo. Facial expression, face eno omuntu naba tayogedde, engeri gy'atunula amaaso, engeri gy'asiba mu face, engeri gy'atundamu, n'obwakuseka, buli kimu osooka n'okitunuulira. Kati kibayita facial expression. Then photographic interpretation, okusoma ekifaananyi nga bwe kibadde kitunula.
ekyo nakyo mu kitunudde nnyo ekifaananyi bamukubye ekifaananyi abadde atunudde atya abazungu ffe bino bintu byogera ebimu twabisoma tubikozeeko saaki teweetaaga kujja kwogera bigambo mutwalo gumu just okola ebintu biri bisatu kino nakino gwe n'ofuna ansa n'omanya ati kino bwe kiti mukitegedde bulungi nnyo kati nze mbagambye mu abasajja abaganda abanyolo abasoga mwegendereze nnyo abantu bemugendera b'omu mukwano ojja kuba olina laavu ebitundu 10 ku 10 ng'oyagala omukyala n'omukyala ajja akulaga nti alina laavu nnyingi nnyo naye nga laavu ye eri mu 40 genda 6 ayongerako nnyongere nga make-up kasita omuteekako empeta bwe oba n'omuzimbamu akayumba munda muli ne kagejja lwojja okutegeera nti waliwo ekigendererwa ekyaliwo mukitegedde bulungi nnyo kati abasajja n'abakazi mbategeeza mwenna bannayuganda mwegendereze nnyo muwoza tululaavu bagitundawa muwoza twagala bufumbo ani agenda okuba wasanga missioni zammwe ezimu sinambulukufu bulungi nosanga ng'omuwala nonya musajja agenda kumpasa nonya bufumbo butukuvu ng'oli ku kiyaye ky'oliko simaati wa yakuba ekikalu ayambala bulungi asobola akuba ekikalu babeera n'akasimu babeera n'obumotoka babeera n'obuntu tubuli awo yokubaka bafyulaga nfunye omusajja kumba oli ku simaati wa yabayaayi era nga nabo baakabano we bali awo beesettinga bulungi mu ngeri eyo ajja kufunisa olubuto omuga nti bebi amupregnant ewaffe nga tetuzaala nga nesimu ajija kutoddamu mulabako toddamu mulabako bakola ekintu kimu batumanyi nti abasajja ffenna bannayuganda nga toyawudde muganda ki kasitolaba akabina akanyenya bwe kisime balina hips ngoga tufudde bannaye nfunye malayika kumba ogenda mu geyeena teri geyeena esinga eyo bani obama ne banga basajja bannayuganda baagala nnyo amabeere baagala nnyo obubina baagala nnyo hips okay kati nabo kye baakola bajja ne beesetinga njagala omubuulire omukazi nga class era ng'omukazi alina ekigendererwa kiki ekimwekweteza n'akwetega era lwaki afuuka nnyo cheap towards you akufune golooza kyangu nnyo buli mbuzi ogenda ogula lamboginia oba wali osanze ku lamboginia bagikubira obulango oba bogati abakazi bandibadde nga bogati wala Lamborghini mu Uganda ate bali more cheap than what you think kubanga bakimanyi they have a hidden agenda mission mugimutamanyi njagala mugula amaaso nkubuuziza wawula byola Lamborghini agibakubira obulango obanga omwava agimidde kagigula lwaki ate abandibadde nga Lamborghini oba bogati mu Uganda ate beyuniranye bavuga vitizi waliwo ekigendwa kyemutamanyi waliwo ekigendwa kyemutamanyi era olumuwasa namufundisa olubuto the moment omuteekako you tie the knock ku properties on rights zo afuna immediate kasabaga nti mbalangiridde omwami n'omukyala kati mufuuse bafumbo we papapapa buli kyolina kidduka speed 90% abeera ne right ku kyo oba mufunisiza olubuto nazala abeera yonsonga lwaki bwemufuna obutakkanya ne mugenda ku polisi omukooti baga nti mukazi alina obuvunanyizibwa ku bintu byonna that is their mission abasajja n'abakazi gomba amataka bagatutte bakazi abasajja mubende mitiyana luweero babassa bakazi nenjagala tuzzeeko akatambi emabega bajjajjaffe abaafumbanga emyaka n'emyaka ng'asobola okuva n'emmaka ga jjajjaawo nga tafunye wadde ekikomo n'asigalawo tebayombanga tebattanga bajjajjaffe kyali kizibu nnyo lwaki babatta kati ng'ebigendo by'abaana basajja bituukidde kyenkubooza
gula omutwe gula omutwe nkuwadde ekyokulabirako nkuwadde emmotoka gye bayita Bugatti Lamborghini n'endala tebazikubira bulango abazigula bamanyikiddwa kubanga bazisobola lwaki abakazi betuyita abakazi mu Uganda abakazi betwalegereza nnyo ku Lamborghini ya ne Bugatti balayisi nnyo ate n'osanga alinga vitizi oba kalawumu ng'ali so proud ali principled ekyokukola akimanyi naye lw'okuba mu maaso gamuga banguzizza kalawumu miliyoni 6 naye ng'ate Bugatti ya miliyoni ya dola kangerera wumu mubeera mu bufumbo emyezi 6 ku mwaka kubanga tewamanya mutandika okwetegereza mumanye ekigendera kya Museveni plan tekiba it doesn't cost Museveni and his mission setting such beautiful women and girls to boys in Uganda across the country kulokusa tungenda kuleta information etegeeza abasajja mu northern waliwo bannammwe bemugatta obuwangwa nga badiringa n'abalaala ngenda gireta kulokusa I'll be coming on Wednesday with that information so all comrades in northern Uganda be aware I'm coming on Wednesday to give you the information about your fellow brother and sister who deal with those malala. So I'm coming on Wednesday. So I'm here informing these Baganda, Banyoro, Batoro, Banyankole, Bachiga about the separate mission of Museveni and their girls. Whoever want to blame me, go and blame your grandmother. Who didn't talk to you about to understand? You need to understand yourself. We know kutegera. Kugambe twetaga genda kusomera just genda ogatembo obako bwayogeddwa obwaweddwa ku mukolo ogatte kwata kali tuleta yayogedde bwati nono yayogedde bwati nono yayogedde ofune ansa kimala ebisigadde bibalekere we bagambide nti ngenda kuleeta ekigambo kiri okusokera nga sina kirambula ekigambo kyengenda okwogera kiwandiike ne kugola ku Moses kwekiri bakiyita wife ye mukyala mu nkola yaffe ey'enzivundula bigambo eyaffe so si eyammwe nkiddamu mu nzivundula yaffe ey'ebigambo so si eyammwe gweoyinza okuba woolina wookivundula naye mu nzivundula yaffe ey'ebigambo ngenda kikuvundulira naawe okyetegereze kitya ekigambo wife ye mukyala oba ye mukazi gw'owasizza si bwe kiri kiriko ennyukuta wazinda yes nya kisooka n'ennyukuta eya W etegeeza worries obweraliikirivu ekigambo wife kiriko ennyukuta ezinnya nsoosera ennyukuta eya W eyimirira mu kugwayo kwayo etegeeza wife etegeeza worries obweraliikirivu ennyukuta I netegeeza ekigambo invited weereetedde oba weeyitidde ennyukuta F oba gye tuyita fa estandinga for oba lubeerera ennyukuta E oba E mu Luganda neeyimirira ku kigambo olubeerera worries invited forever kati embaga yonna yabaddewo kyeyabaddewo njogedde mu kigambo ekyo mugende mugatte ebyayogeddwa embeera yabaddewo engeri embi gye byali byogeramu mugatte ekigambo kino mbagambe nti embaga eyo ngitadde mu kigambo ekyo kye bayita worries invited forever mu kaseera akatali ka wala nnyo mujja kufuna amakulu g'ekigambo kye njogedde n'ebinaava oluvannyuma mujja bitegeera nina ekigambo kye nandiyogeddewo naye kankyesigalize naye oba nkibasunireko kangezeeko kibasunira katono kyekiriwa mu nkola eri ey'okukuguza Bugatti emiliyoni 6 bayinza okukuguza Bugatti ng'omutima ogugirimu gwa vitiizi
naye bwale bakuguza bogati wajitademu ekisumuzo ngivuma nga bogati ndiogero tufuka bugwa vitizi webuze ani yasumule motoka ena ajiteka umutima gwa vitizi ngate bogati oba mukategedde asimaje kwanja sara kuyita wala nnyo njagala mutegeere abasomere ebbaluwa mu bbaasa bayinza okuba bakitegedde abasomere ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukitegedde naye simanyi nti abasinga obungi bakitegedde simanyi abasinga obungi mukitegedde ekiri muntu kimanywa nnyini kyo naye kansubire nti buli omu ategedde kyemugambye naye eno ensi tuyitamu buyisaako wayagivira tulimu okukabokka buli kyokola kikole mangu toyina budde bukuleka enkola ya Museveni y'okusaanya obwakabaka obwetoolodde Uganda yonna alina engeri gyakikola mu ngeri egyayagala ekiri mu bwakabaka in fact kati bwe muwulirayo embaga ejja eyinza okuba erindiridde eyinza okuba ya mukama wa Tooro oyo Nyimba Kabamba Igulu naye byonna nga biddayo eri ku ingini ya manufacturing nga kikyaba ayagala kigende egindi agenda kuwa bogati ninga omutima ogulimu gwalawuumu mbagambye embaga eyinza okuddako egenda kugenda Tooro manufacturing ingini yeyi ya manufacturing nga yakola yalingi eriye bunyolo bwo kibakiggala bakimala aliwo tumumanyi bulungi nnyo bwanko tasobola kikola kubanga yamujjawo owa masaba mwabula obwateka owaba masaba waliwo obwakabaka obuli eyo balonda kabaka naye bamulonda ku mudumu gw'omundu era mujja kula ebigenda okuddako sonda buntegedde bulungi nnyo kati mu Buganda yatugamba mu 1990 bw'oba oyagala kusaanyawo bwakabaka bwa Buganda tokolanga Obote bwe yakola no, that was the wrong method. The only thing you can do is use Buganda to destroy Buganda, and I know how to do it. So I will speak right now. It is taking place slowly by slowly. I need to put my people in Mengo. They will do my work. And exactly what is taking place in Mengo, my work is moving. But these days there is a boy called Lumbuye is disturbing my programs, but my work is moving slowly. But let me tell you, Mr. Museveni, whatever you do, it will come back and bite you, direct and indirectly. If it wasn't me to protect the kingdom of Uganda and meant to protect His Majesty the Kabaka of Uganda, your mission, it would have been completed right now, but due to the courage I stood against all the intimidation, abuse, and right now I'm still standing protecting my kingdom and my king. And I will do it until when God decides to take me where I belong. But I'm still here and I have nowhere to go until I complete my mission. Nkugamba mu bintu byonna by'oyagala okukola wandibadde weesonyiwa Buganda. Mission yali neekusifu nnyo ngero twala mu kisa guno okubategeeza mwenna abatantegeera tebwali buvunaanyizibwa bwamwe kuntegeera yensonga lwaki nange saabalumbanga kubanga namanya ffenna bwe twebaka buli omu yeebasa mutwe gwe era buli omu bw'azuuka n'ebirooto ebyanjawulo nnyo waliwo azuuka nga yaloose empologoma emugoba waliwo azuuka nga yalonze ssente waliwo azuuka nga yabadde agudde mu kinya n'awa mu kakatinzi ebirooto bitiisatiisa bye nali nabivaamu dda nenzijere nga nedda waliwo kitambula bulungi nnyo nenkyogera ne mukalakata ne ngaamu nankalakata kasitandi gumba lyange genda olikatakata liggwa likufumita kyali bisi nelikubalagana n'oliwulira ne ngamba nedda nja kubeerawo nakati nkyaliwo era ndowooza abasajja n'abakazi byenjogedde ebibula ebivudde mu programu tebimanyi bulungi nnyo
Mponyeze enkuyanja z'abaana abato Abaganda abanyula Abakiga Abatola Abanyankola Bakukusa Binabaki wali wonyiza bameka. Mponyeza abasajja bannabansi bannabyanjigiriza bandi bannabyabufuzi ne bawonya ali wonyezayo bameka. Siri musawo byenjogere bibawonya n'okwobereramu. Wali wonyezayo bameka. Mponyeza abasajja abenkiza bakyalimu empekebera mu Buganda ne beberera bakyaliwo. Museveni kyali agada ati mu Buganda n'ategeera musanye ole ngamba nedda tekijja kusoboka. Netumikiriza nengamba nedda newankubadde nti Obuganda okwogera ku Ssaabasajja Kabaka oba omulabe mu kamwa kanzikirize nze muzzukulu w'amazige ndi ku bwemba oku mu Lubiri Emmengo nga bukuŋŋaanyi ng'ensi ekyuse ndyetondera Ssaabasajja Kabaka nenga mmaze omumotaasa ne batandika lugera bamu Kabaka omumwa simanyi busamanyajo gasika Katikkiro ky'olumanya ensibuko ye gw'omanye mission ya Museveni omanye enteekateeka ya Museveni n'akabinja ke omanye enteekateeka ya Museveni n'akabinja ke togimanyi nze njikubulya wandibadde onneebaza ne seetaga kunneebaza kubanga luno lwoya lwa Munyindo toliwekulwa ffekka buli lwozuukusa omusiru pulogulamu zo tezigenda mu maaso leka omusiru yeebake abagezi bazuuka bukyali bategeera ki ekyokukola ennyonyi enkeeze yeeri olusiriŋŋanye tetukyakolagana jaba abeetisse emitwe kumbe ensungi ezirimu ebituyi ezitonya amazzi nga tosobola kutuusa mazzi gajja mogga golooza Abaganda ameka bafudde okuva mu myaka gy'ekinaana ng'ekibassa kiki temwategeera bajjajja bantu basobola kwogera kuba bonna balina obutengo golooza Museveni yawangula olutalo olwo baali basajja Baganda olutalo lutuuka mu bitundu nga nkaaga ku 10 n'atandika okutta omwomu yabattanga atya yakwatanga akabazi ke bayita akakuni ne bakuba ku mutwe n'oyiika obwongo ne bakuziika mu kinya ne bagenda bakendeeza ennamba y'Abaganda batuuka okuwamba omusajja Kayiira Andrew Tankome yawamba Kampala ne banne n'abasalira amagezi tibagende mu mangu basobole okusaasaanya olutalo balugyeyo n'asigala mu Kampala n'atandika obbasindiikiriza nga bakuba omu ku omu bonna ne baggwera eyo abasigala nga bakacyoto babakola ne bakutwala Mubende ne bazikirira eyo abasobola okudduka bonna ne bafuluma nga bayita Kenya ne Tanzania ne Rwanda beboolya abali mu Amerika abali e Bungereza abali mu Europe singa olunaku lunakyanga Jose lyavuddeko benkyeggulo omusajja ajja kujja ku TV ayogera ebigambo mugenda kutya nga muwulya firimu y'entiisa ku biki ebyali mu nsiko nakati agenza tampola mumanya abantu bebaseba bwadde obutwa babakubya amasasi najja n'akola statement embizi za Sabbath those are idiots. I'm warning those pigs. If I get the chance and go those pigs, I will slaughter each and every pig. Na yesebo embizi dota kwatanga iwadde akabitangako omwezi ogwo mu bwalagala oddawa ekyo kye tubasingako tujja ntubagamba ebintu bye mutagala kuwulira najja nagamba idiots, they're assassinating people. Who are the idiots? It's you kubanga toyagala kwogera bintu bino. Najja nenjogera ensonga Ssaabasajja Kabaka bano omusajja bamuwambi bagenda mutata Lumbuye kaliko emmando ya Kasegu nenwana musajja nala Lumbuye atasfago Lumbuye ate banange musajja ate kyagulanyi gobe Lumbuye agenda kuona struggle singa yafa abayogera muyina amataka muyina plot 15 muyina ebiboga singa Kabaka yafa singa tewakyalina kintu kiki kyolina mu ggwanga gwe singa tosobola kwogera nti nze nakirijja nze nakyejwe nze muwanga nze Kasenge nze Musoke wandibadde olaba nakati essaawa zino twamutaasa waali agezaako kwezangu tokyasobola genda kukola application kuyingira police ng'oli Muganda tokyasobola genda kuyingira mu university nti oli Muganda tokyasobola kukola application kufuna mulimu nti ndi Muganda ne embassy ezimu tebakyasobola kuwa visa ng'oli Muganda nga n'ebibuuzo bimukola ebya senior P7 senior 4 senior 6 nga ne ku university kigendera obubonero bw'olina okufuna obadde olina okufuna obubonero nkaaga bakuwa 20 bakusula ogwe
Genda otunule mu judicial system. Genda otunule mu baloya bonna bali mu Kampala bonna baakabano. Oyagala kungamba Baganda basoga bali basoma bwaloya bwalaga luddawa. Nkubuuza mbuuza gwe Kasaada ebintu byoyidi okumana obimanyi bulungi nnyo ebiri mbusoga nti n'amataka g'ombusoga gonna ebitundu nkaga ku buli 10 Abasomali bagatutte in the disguise of Salimu Sale. Noonya buli muntu alina eke zisukka mu 10 okudda waggulu mataka g'abaani. Genda Bunyoro buuza, genda Mwankole buuza. Mu Northern Uganda bakakigwamu bakirwanyisa. Nyengo jomanyine zina sadda kubula mu isimeno lingenda kudda mu Uganda simanyi. Koza sagala kula family yange, sagala kula bantu bange. Obanyibira nnyo kubira kukyala katuli muzira busajja mu muzira guno gugwa. Mbona abona lwa bigambo byenjogero lwe kuwensi yange kubatira sola byogera. Oye nyini isa abantu kyabazinga bwabanga asobola okuva n'agamba nti namugamba nti bamu obutwa aveya confessing oba teyagenda mujjanja obutwa. Nze nakyogera ni yakyogera TV oba radio station yakyogera it was me. Nengena n'ekyogera ku kyakuwa Bunyoro kikyo kiri kuwa Kabaka wa Bunyoro essaawa zino it was nze. Essaawa zino abaana Abaganda bali mu kuvundira mu makomera bakola buli kikolobero kyonna kyemwagala nti okulya n'okumanya. Eno statement kangiise naye kangireke muwulire bulungi nnyo. Teacher Lumbuye nsaba otaase Baganda baffe abali mu komera abantu basobole okumanya amazima. Ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 11 omwaka 2023. Baganda baffe abali mu komera nze omu ku basibe ba NUP 32 omu ku abo abaana abaweebwa beyiro mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini. Nsaba Teacher Lumbuye otuyambe. Baganda baffe bali mu kubatulugunya mu komera. Baganda baffe bali mu kubonaabona babonyaabonyezebwa olw'okuba bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu abatali musango. Pamachete Segujja Muganza Joseph oyo nno bamukuba ebiyiso nga ngali mu safe house kusabaza takyasula kutambula. Sekasanya Kakoza Mujahidini yalabibwako nga yeekubira n'enduulu ng'alaajana ng'asaba ayimbulwe. Naye balemeddwa okuyimbulwa nga bali mu kkomera ekitalya babatulugunya Afande Kasigazi mayinja 3. Sajja wali awo bwe nayogera ku tribe ye nga bagamba nti tuli mu kusosola mu mawanga naye si bwe kiri. Naye omusajja oyo kamwogere kubanga mumanyi bulungi. Omusajja oyo Kasigazi yatulugunya abasibe ba NUP abasigala mu kkomera. Yeegatiddwako omusirikale omulala amanyikiddwa nga yeeyita Pulezidenti Afande Edongo. Naye omusajja oyo atulugunya abantu abasibe ba NUP. Ate nno munnange tebatulugunya ba NUP bokka bokka nankubadde nti basinga okutulugunya naye n'abasibe abalala bonna babatulugunya. Kati bo Baganda baffe nasembayo okumanya nga baggibwako eddembe lyabwe ly'okucommunicatinga n'abantu baabwe
olw'okubanga tebaagala bamanye engeri gye batulugunyamu, n'olw'okubanga bumanyi nti tulina abasirikale abali mu prison omwo ng'ekyamazima nabo bawagira enkyukakyuka. Musirikale gwe sitajja kwogera yantegeezaako naŋŋamba mufune engeri gye mutegeezaamu pulezidenti wammwe ayambe baganda bammwe abasigala mu kkomera kubanga bagenda kufiira eno mu kitali ya Minimax prison. Era kyekimu ne Kakooza Mujahideen Ssekasanya ali mu kkomera e Luzira ne Katabiswaibu. Tusobola okufuna information naye nga basirikale ne batukomekeza bagamba bannange mutuyambe naye temutuwangayo nti ffe tubawa amawulire. Bannange baganda baffe bali mu mbeera mbi, babatulugunya, batulugunyizibwa, tebabakkiriza oluusi tebabakkiriza nakulya, tebanaaba, tebabakkiriza kulya, bagamba tebagendayo kubakyalira, babagaana. Naye nga babagaana mu magezi, bababuuza ebbaluwa za covid, bababuuza oluusi n'endagamuntu origino ne baba bageze ne ku photocopy, tebakkiriza. Naye nga kiki bakweka nga bamanyi nti bw'anaatuuka n'alaba omusibe oyo ajja mubuulira engeri gy'atulugunyizibwamu. Nakati olw'okubeera seefu Teacher Lumbuye soogedde mannya gange naye nga yenze omu ku abo abana abayobwa beyiro mu kkooti ey'amagye. Saba otuyambe. Naye nga n'omu ku baganda baffe ababufe nga abayimbulwa amanyikiddwa nga omunyarwanda wa Bobby Roni, omunyarwanda wa Bobby yanyigibwa ebitundu ebyekyama nga bamukwata ng'ali mu safe house nga bamutulugunya, bamubuuza tojja kulayirayira, muteeseteese eki mwaddi, muteeseteese eki. Naggibwamu amannyo nga bakozesa magalo, yaggibwamu amannyo nga bakozesa magalo, ng'era bagezaako okumubuuza bamutulugunya bamugyemu bo kye baagala okuwulira. Tebakoma okwo nga bwe mbadde nkunyonnyola Teacher Munyarwanda wa Bobby, omu ku abo abasibe era abaweebwa beyiro mu kkooti ey'amagye, bamuggyamu amannyo agawerera ddala 4 era n'essaawa ya leero talina mannyo mu kamwa. Bamuggyamu amannyo nga bamutulugunya, bamugamba tojja kulayira mwateekateeka ki Kyagulanyi, biki bye yabasuubiza okubeera nga mumufiirako. Bamugyamu amannyo ne bambi simanyi na kumanya era ye katumusabire, tetumanyi oba alizaala. Bambi bw'abanga yakwatibwa nga talinayo kaana ebyokuzaala tetusuubira nti alizaala. Bambi kuba bamutulugunya ebitundu bye ebyekyama n'amala omwezi mulamba ne wiiki singa 2 ng'afuuyisa musaayi. Era ffe twalinga tumukyusa mu kkomera, naffe tumuyamba nga tasobola na kutambula. Kati ndi mugezaako okuwa ekifaananyi ekituufu ku baganda baffe abasinga okutulugunyizibwa oyo munyarwanda wa Bobby, era nga bamubuuza gwe omunyarwanda weegatta otya ku baganda, weegatta otya ku baganda, n'okugattako oyo Kakooza Mujahideen eyeeyita Ssaanya. Naye bamutulugunya nnyo, ate kakati bwe bamulaba ng'era ateekawo embeera ey'okwagala babayimbule bafune obwenkanya, bayongera ddala omutulugunya ng'oggyeko ne biri ey'omu safe house. Kakati kuliko omuganda waffe Muganza Joseph be bamukuba ebiyiso, bamutulugunya nnyo era kyamuviirako n'okulemala kubanga tasobola kuyimirira, tasobola kutambula, bakwatirira mukwatirire. Oyo nno nga bamukyusa n'ekkomera, kati bamuggyayo ekitalya ne bamutwala Luzira. Kuliko gundi Ssegujja Rashidi oyo ne bamutulugunya. Kuliko omwami amanyikiddwa nga Muwanguzi Paulo oyo naye bamutulugunya nnyo bambi. Kuliko baganda baffe bano ab'Embaale, baganda baffe abo ab'Embaale nabo babatulugunya nnyo. Kuliko Kato Emaumalu, kuliko Katabiswaibu, kuliko
abamu amanya nange ngeerabira engeri gy'omanyi munnange muganda wange nti tetubeera wamu ate baalinga batukyusakyusa naye ng'ate bo baatugatta ne bagamba twazza emisango gye baatupaatiikako naye nga baganda baffe bannange bali mu mbeera mbi mubayambe sitwago temugivaamu bannange tikyayongera okusomesa abantu bannyonnyola ekituufu nti abasibe bambi babayeeyo mu kamera babonaabona si bokka bokka ba NUP naye n'abasibe abalala singa bamemba ba palamenti beesitula nga tebalaalise ekkomera nti bagendayo ne bagendayo ne baweebwa omukisa ogw'okubuuza abasibe mbeera ki mubakola ki bali ate kibakola bwe bamanya nti waliwo abakulu abagenda okgenda mu prison ezo baddira ne bakyusa abasibe be ne babakweka abamu ne babaggalira mu moodi eza waggulu kubanga kitali minimax yakalina gyenjogerako kuba yensinga okutegeera babaggalira mu luumu eza waggulu kati wano wansi ne bateekamu abalwadde aba HIV ne bateekamu n'abazeeyi ne bamanyi nti tebasobola ne babatiisatiisa ne bagamba singa wana abawayogera ekigambo kyonna nti bawano muli emmere embi oluusi temulya nakulya muwedde abagenyi banagendera muwedde naye singa abagenyi abo ababa bagenze mu kkomera okulaba ku baganda baffe abo baliyo aba NUP n'abatali ba NUP kubanga omusibe yenna nankubadde oba yazza omusango oba teyaguza aba alina eddembe lyaba alina okusigaza okuleka omulamuzi nga yamusayidde ekibonerezo naye batuuka eyo n'abasirikale ba prison ne babateekako ebibonerezo ebirala ebyabwe abamu ne babakuba ne babalemaza nga prison yennyini ekikola naye kati aba NUP bo tebabakuba kubalemaza naye babatulugunya kati ayinza okukwata nga nawo namuyitanga mu ofiisi ng'eyo atandika omusunyisa amagalo bw'ati ng'amusunako obunyama ng'amubuuza lwaki owagira NUP lwaki olemedde ku NUP okitegeera kati mpozi ekira kyenadde nerabidde okugamba tica abasajja abo bwe bamala fottuwa bbeeyiro ate ne batuyita bayita munyalwana wa Bobi oyo ne bamugamba munyalwana wa Bobi tugenda bawa $2,000,000 tubawe emmotoka tubawe obukuumi bwe tumala okubawa ebyo mugambe nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabatuma mu bikola ebyekiyeekera era mubadde bayeekera naye kati mwetondera Pulezidenti Museveni awamu n'eggwanga musaba ekisonyiwo then mumala okwogera ebyo ffe tubawe ssente tugenda bawa n'obukuumi oyo anaaba nga tayagala nga alaba nga watali seefu tulina obusobozi obumujja wano ne tumutwala ebweru w'eggwanga ticha munnange ebyo bintu ebyo nkwegayiridde bizanye abantu babitegeere bategeerere ddala nti n'obujulizi bwabula era tebuliwo kuba omusango tetuguzangako naye ate ffe bennyini abasibe bagezaako okwagala okukola ki okuvaayo muffe tugambe muno omusango twagukola ki twaguza era ne boolaba nga baganda baffe babakandaaliriza tebaagala kubayimbula bagamba nti bakkirize babasuubiza obusente era nolina beya mu kkomera waliwo abasirikale abajjanga okuva eyo mu siteeti nga batugamba mbutukkirize bagenda tutuwaki sente n'emmotoka n'amaka ne batugamba mbu tebagala kubeerako bulungi era kyekimu oyo Sseekasanya Kakoza Mujahideen babimugamba bamuyise emirundi egisukkamu ebiri nga babimugamba soka akati muganda wange nze nsaba otaasa eggwanga kambeereyo nekijja kumpa essanyu ng'ola oyogedde ku nsonga ezo bannange kubanga munaye gw'olina eddoboozi esobola okutuuka ewala abantu basobole okumanya mpozi katono nnyo kitisha olunaku lwe twasembeyo twali mu kooti ebimu bwe baleeta ng'abajulizi nga tebamanyi n'abantu bwe baze kuwaako obujulizi ayogera erinnya ly'omuntu bamugamba amusongeko nga tamumanyi kubanga babapangiridde ne baleeta ebisibiti omusango bwe twazza nga baleesa eccupa zine zivuddemu wayini esa Uganda walaki ezo zibaleeta mu kkooti ssebo ne baleeta ebicupacupa ebigiraasi bino ebirabirwamu ebifisefise bwe bataddemu endabirwamu ku mayumba oba babikuŋŋaanya luddawa ne bale okumanya nga bali abasajja ate bajega basiru bazibu baleeta akadomola ka liita 10
lwaki linno baaligenze bo ne baguliramu amafuta ne balimbalimba ensi nti ffe twali tugataddemu naye baleeta kakalu era nga bomanyi nti okuwaayiriza kuzibu nnyo tekusoboka baleeta akadomola nga kakalu naye nga baganda baffe bali mu mbeera mbi bagenda kufa. Honorable His Excellency President waffe bwe atwala emmere oba bwaweereza emmere mu kkomera tebabakkiriza kugifumba kugirya. Kakati nga bajjira nga bakuba ebikongoliro n'ebikuta byako ebyavudde kasooli nga batabulamu kaawo ku kyakyu nga babawanga bagamba mulye ate ku mbooko emmere gye babawa baganda baffe emmere tegenda. Kati nasembayo okumanya kwaliko baganda baffe bali 8 nga bali malwali baweredde ebitanda nga badduka n'okufa. Ate naffe bwe tugenda mu kkooti era batugamba bannange President mumugambe tuli eno banaye naye tuli mu kufa kwegini. Abasajja batulemeddeko batugamba tukkirize emisango lwe bagenda okututa. Ffe nga tubagamba bannange temukkiriza. President yagaye temukkiriza emisango gye mutakola mu mbeera ki oba mu mbeera ki bw'olimirira ku mazima n'ogasigalako osobola okufuuka omuwanguzi. Endege y'amagye yeetolola okufa obufi bayiya abasirikale oba be basirikale bano abambala bi green n'emmotoka za green ku kkubo. Ndowooza mbiwulidde. Mubitegedde ebiri mu Buganda wokka bibantu betuliringa nabo. Kati njagala kufundikira akatambi kano nga mbagamba bwe nti ba comrade mwenna amanya ge mugamanyi sikyagala kweyogerako nakoowa entalo kuba sina budde bugenda kudda mu bakomrade bannaffe. Eno message njagala egende gye muli. Bw'oba omanyi ng'oli munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka yawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula. Eggwanga Uganda litusinga obunene era si ffe twalitandikawo. Abalitandikawo baagenda naffe we tulisanze tugenda ddirekawo n'abala bajje batwale mu maaso. Naye njagala musooke muyige ekintu kino wammanga. Gwe ovunaanyizibwa ebitundu 10 ku 10 ku ggwanga lye lya Uganda so si munnabyabufuzi. Never ever befriend any politician that he or she is your friend. A politician, he is a servant. Omunnabyabufuzi mukozi wo gw'omusindika ogenda okukolerera. Buli lw'omufuula nti mukwano gwo, whenever bw'omufuula mukwano gwo n'akola ensobi, you defend his mistake. So in the process of defending his mistake, you collide with your colleagues who can come out and blame that politician. That's how somewhere we collide with our comrades. Nchidamu. Abakulembeze bonna bannabyabufuzi bakozi baffe. Semateeka bw'atyo bw'atugamba. Togezanga mukulembeze yenna n'afuuka mukwano gwo munnabyabufuzi. Bw'anaakola ensobi, mikwano gyo ne bajja ne bamugamba kwe muli mu struggle. Gojja kunyiga oveeyo bavume oba balumbe kubanga tomanyi lwaki amulumbye. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga tukolaidinga ne mutuvuma ne munvuma ne mukola kubanga temumanyi. Nze Semateeka mumanyi. Sirina munnabyabufuzi mukwano gwange. Kubanga mmanyi bonna bakozi bange nze bakozesa in my constitutional right. So whenever a politician makes a mistake and some of the comrades come out to blame them, somehow, somewhere we collide because some of you befriend those politicians that they are all your friends. So when you come out to blame them, then we collide, you start abusing us and do whatever you want to us, but that's not the solution. The solution is country first, the rest will follow. Eggwanga lirisooka ebiddako bijja kujja luvannyuma. Ne mu Buganda Obuganda busooka kabaka yabukuuma abasigadde bonna baweereza. Omuntu bw'akola ensobi bwa kabaka bwa Buganda kabeeraani alina okugambibwako.
yensonga gye mutamanya mwawule kitakamba wakati wepera n'entula. Never ever come out and defend any politician who makes mistake, because he or she is your servant. Constitution bwetu tugamba nti omukulembeze namona byabufuzi abeera mukozi w'okuguba gwa musindise. Yensonga lwaki mu kilo box ne mbalonda ngo musindika weke ekyokulabirako ekyangu. Bw'oyina omwana w'omukozi waka omutuma akatungulu oba akanzaali ku kudduuka n'akuleeteramu ky'otaamutumye osirika busiisi n'omwebaza nedda ojja mugamba kana akatungulu si kenkutumye oba akanzaali si kenkutumye. Lwaki omugamba? Kubanga alemeredde otuukiriza kyewamutumye. Ne bannabyabufuzi be tulonda mu box be tukubira akadingidi batuvunaanyizibwako ebitundu ku 10 okubabuuza n'okubalagira ki ekyokkola. Kati gwe bw'omufuula mukwano gwe bw'akola ensobi ni omuntu omulala asobola omwogerako n'amwogerako gwe ng'onyiiga kubanga boogedde ku mukwano gwo, so singa Constitution egamba nti oyo mukozi w'abantu bonna baamulonda y'ensobi, mukolera ensobi eyo. Era ekyo mukikomye. Munnabyabufuzi si mukwano gwo, muweerezaawo kubanga bw'akola ensobi agikolera mu musolo gwo gw'ensimbi z'omusolo z'okozesa z'owaayo. Muggula abantu. Nero sango nyavuma Lumbuye kubanga yayogedde ku mpuga. Who's mpuga is just a servant, like a mere servant anyone, because tulonda balonde. Musimanyi wa blaming Museveni. Who's Museveni? Museveni is a servant like anyone, and it is stated in the Constitution of the Republic of Uganda. Mwayogedde ku Janet. Who's Janet? Damu Janet. She is just a subordinate to the servant known as Museveni. So if she makes a mistake, we must blame her. Kubanga naye asavinga Museveni servant waffe. Constitution bwetu bwesoma. Musoka musome Constitution nga temunna lupene mbagambe n'experience y'obufuzi emyaka 25. Amateeka nga amanya gasoma ag'ebyobufuzi bwe gasoma. Toddiranga munnabyabufuzi n'omuyita mukwano gwo. No, buli munnabyabufuzi yenna alondebwa abeera mukozi w'abantu. Never ever again ataka any comrade ngavudde nayogera ku munnabyabufuzi ng'akoze ensobi. Okujja nga tewasoma ssemateeka oba nga otoma ebyabufuzi. Kasitaka kutana n'ogenda mu public office oba office ekuŋŋaanya abannayuganda bonna abantu bajje balina okubeeramu. Oyina okubuuzibwa ebibuuzo era oyina okuddamu ebibuuzo ebyo. Etteeka bwe lityo bwe lisoma. Any servant who occupies a public office is answerable to Ugandans. Is answerable to Ugandans. Yensonga lwaki chairman bw'omulondo omubuuzo wa ssentebe ebintu nga tebitambula bulungi ku kyalo, ssentebe alina okuddamu. Chairman Lesitwa alina okuddamu. Kansala alina okuddamu. Chairman Lesifiri alina okuddamu. Bakansala Lesifiri balina okuddamu. Bachairman Lesifiri balina okuddamu. Bakansala ba MP alina okuddamu. President alina okuddamu. Minister alina okuddamu. Ye Constitution etteeka bwe lisoma. Bwe mba temma ebyabufuzi nga mubasindika tu sabotage, that is the wrong button, nja bakarakata. Nja bakarakata mbasomesa amateeka g'ebyobufuzi mugategeere. Hatuvuma mpuga tumwogerako. Simwogerako ng'etteeka liŋŋamba nti nnomwogera kubanga mukozi wange. Gongamba otya tisobola kwogera ku mukozi gwe nsasulira musolo. Ezo ensimbi zaafuna za musigwa musolo gwange. Office gyatutte yange. It's a public office. Emmotoka gyatudde musolo gwange. That is a public van. Musolo gwange sente zange. Wesinza kwogera ku maka ge gyasula gyawera mateeka. It's none of my business maka ge ngali maka ge. Naye ng'ali mu mmotoka ya government. Ali mu office ya government. Ali mu kifo mwali kinkakatako nze Munnayuganda to ask him. And he or she has to reply me. That is my constitutional right. Mwawule kitakamba ogakatibe pera n'entula. Yensonga lwaki abazungu basobola okubuuza MP n'abuuza kansala n'abuuza ne Biden, why, what the hell is going on here? Biden has to reply. Neno sanga omutoma byabufuzi ali kule. Lumbuye avuma gundi. Lumbuye sina budde buvuma. I just explained to you reasoning nga n'otegeera. Yensonga lwaki wanga basime Kamalabyo. Who's Kamalabyo? Now is a public servant.
kabaka yamuteeka wali nga alina okuddamu buli kibuuzo kya muganda yenna naye bw'ogamba mbu tebamubuuza kikyogezako okwogera gwe okuva n'olwaleero buli comrade ali mu struggle muno toddamu kwebuza magezi eri bannabyabufuzi teri mukwano gw'omunnabyabufuzi kubanga mukoziwo teri mukozi w'amateeka mu nyumba ya mukama we teri mukozi w'amateeka ku mukono gwa mukama we no mukama we yalina order yalina right to say okugoba oba okuwandika omukozi omulala period temuddamu kwesiriwaza mbu ate nze ndifendinga mayiga ate nze ndifendinga gundi mpoga nze ndifendinga zaake ndifendinga nkunyingi mwa no that is wrong twagala kubeera mu nsi ng'erimu amateeka n'ebiragiro nga you can understand each and everything which takes place in the country nga you have to read the constitution okumanya rights n'okumanya rights z'abannabyabufuzi bannabyabufuzi are our servants bakozi ne mayiga mmengo mukozi eri abaganda is answerable for Baganda when I ask questions I need to get answers tagenda kukola nsobye sirike anti kamala byonna tebamwogerako ani yakugambye ani yakugambye ojjudde emmere ogitadde ku lujjuliro olina abakungu bazze omwana ali ku lujjuliro alinya mu mmere kubanga musime mwana alina ekitigi kiki mukyuse mentalite yammwe omukyala wuuyo akugambye Sylvia Senyonda there is no sympathy for all wrongdoers teri kisa eri awo n'abatukola obukyamu there is no sympathy for wrongdoers if you are wrong you are wrong if the public says this is this then go with that because it's the public order it's with the public to decide the future of our nation you understand what I say exactly what I say mukitegedde kyenjogera. So let nobody fool you. But there is a politician who is your friend. No, because he is your servant. He or she must get orders from you. So if you befriend a politician, it will cost you to defend his mistakes. While for us who can come out and blame him, somehow, somewhere we shall collide. Whatever comrade balwana. Tulwana n'okuba mmwe temutegedde lwaki buvunaanyizibwa bwammwe. Mukitegedde bulungi nnyo nakulabako Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasweta ya nayerege engalabi olunaku lwa lwasa ennaku z'omwezi ziri 19 mwaka 2 omwezi gwa 11 mwaka 2023 nsaba musabe tusalemu vidiyo eno yonna ng'ebwengikoze olwale mugisaasanye ku mutimbagano gwonna mbasabye basala vidiyo zino mwebali nnyo musale vidiyo eno ebadde enkulu nnyo mu buli nsonga yonna mugisaasanye ku buli mutimbagano gwonna ebone buli muntu afuna obubaka buno eno mmere ya lumbe n'ataaka abaagiya mutegedde bulungi sirina lutalo na muntu yenna as long as nti akola ekituufu kubanga sirina ofisi yonna gye njagala eggwanga limu amateeka n'ebiragiro temulimu kuwamba ebyobufuzi bikyuse na mirembe kubanga nze n'ensi mpitako mpite gye ndaga simanyiyo Katonda nnindiridde kuba bwe najja sina kye najja nakyali bwe naagenda sina kye ngenda nakyo gano gonna amalala ga mu nsi bulingi tonna gy'ogenda zitwala. So you know kule chikugasanga obudde bukyali bali kwogerako okyolese omukulu olesewo ki what have you left behind what is the symbol you've left behind olesewo kyakulabirako ki mabega kulya kuddu kunywa kukola kino olina okuleka omukulu emabega okitegedde bulungi kati buli abaddambula eminga ng'ovuma Lumbuye kubanga tokimanyi Lumbuye kyazannya nzannya paati n'ennyo mu kubabuusa n'okubategeeza nze sina munabyabufuzi mukwano gwange kubanga mbamanyi mwicho batekako chicho musime tubamwogera kwendi kwa tubogerako bogera ku president wa America wala she wa Bongereza bogera ku queen wa Bongereza togoza bana basajja nkwezengeza Uganda kicho ogamba gwe mukaba bakumire mwera sabasajja kabaka wangala mukama kunkumire n'Obuganda butebenkere mirembe mayigo mutwale ngana bugisimufungize mwera